kooti kati entuufu nga bamaze ogiwandiika bivudde mu evaluation yaabwe balyoke batubuulire oba kwongerwako omusolo oba ne okusinziira ku kye boogedde bagamba nti emmotoka bwebanga eriko ama oba ebe yeetaaga okukiryaringibwa UPDF kyetutanaba kumanya olw'ensonga nti waliwo tteeka lyonna lye batulambise nti oba mu tteeka ne bwe liti emmotoka bweba erina amagye eteeka okubanga eyitamu oba efuna clearance okuva mu UPDF oba mu magye naye nga ffe tulinze ripooti ya URA kubanga emmotoka URA yagisaba era teyatulagaako nti UPDF enjagala yatugamba eyagala erabe oba omusolo gwe twasasula gumala oba tegumala so tusuubira nti ripooti bweneefuluma ng'omusolo gwali gumala emmotoka bajja gituddiza bwebanga gwali tegumala balansa abulayo layita abalina okumusasula emmotoka embeeyi Kanso emmotoka okufuluma okugenda okugizima mwaba gitutte oba bali be bagitutte ffe tugitutte wadde nga nabo babaddemu ffe tugitutte era driva wakyabwe yagitutte nga naffe mwetuli era ne tugikomyawo era n'ebisuubizo ffe tukyabirina okutwaliza awamu eri safe olw'ensonga nti ffe tugigudde era ffe tugigadde naye okusigala esigadde mu mikono gyabwe ate okuba safe kiba kigazi waliwo okuba safe munda naye ate ne wansi w'emmotoka bayinza okubaayo ekintu kyonna ekiyinza okuteekebwa naye nga bwe twogerera emmotoka tugigadde ne tuvaayo tusuubira nti ripooti bwe bunaazibira nga bagituwadde nga bwe yali kubavululirwa mu gisanze emito bwe twagyeka bwe tugisanze n'ebirala byonna bwe biri tetulabyewo nnyo kyanjawulo bye twalekawo luli mu kifo mwebadde era mwekyali era tusuubira nti bagenda kugitaataaganya okusinziira ku kyetuwulidde bakommunicatinga nti omanyi nti UPDF naye ebaddewo ndowooza ebadde teyagala nnyo bantu kumanya nti eyo emmotoka efulumya oba eyingira ensonga lwaki olabye nti amagye gatukulembedde okugenda gatwetoolodde era ne mu kuyingira obwedda munda wonna gatwetoolodde ndowooza bo balowooza nti emmotoka oba oli awo eyinza okusasamaza abantu oba nereetawo si olayini emwe baadde bakirabira nedda waliwo etteeka eriyitibwa erya Tax Appeals Tribunal era buli omusolo si bigambo bugambo nandowooza ya muntu omusolo gaba mateeka so eba naatuwa assessment yaabwe tujja kulaba naffe mu mateeka ki etteeka kyeryogera ku mmotoka nga ya bulijjo ne ki kyeryogera ku mmotoka ng'eriko accessories oba oliawo nga ama bwe tunaamala tulabe bwe gubanga gwe musolo mutuufu Kyagulanyi ajja kubanga akusasula bw'aba tasobola tujja kulaba ekinaaba kiddako. Well, we came this morning and we have done the re-evaluation of the URA staff. Together with UPDF have re-examined the car in our presence. We've done everything including weighing the car. This is the last exercise we did just a few minutes ago where we went to a nearby weighing bridge and weighed the car. So we await a report in a few hours from now about what they have found and probably what they think the way forward should be. Is the car safe according to the best of our knowledge and confirmation, it was as we left it. We opened it this morning. They've searched the car in our presence and we have locked it and retained the keys. We hope that it's going to remain open, but it's not 100% guaranteed because it's in their bonded warehouse. And when do you expect to get the report after evaluation? We expect the report before close of business today. At least the URA report on what they have found and what they demand of us. Maybe are you willing to pay the taxes? For example, if URA finds that maybe the car was not cleared, is your client willing to pay another? My client is a law-abiding citizen and as far as he knows, he's the elected president of Uganda, so paying tax is one of the simplest tasks he would want to do. Only that he has to pay the tax according to the law. So we shall look at the assessment, if any, and advise him accordingly. But payment should be the least of his worries, although it means taking money out of your pocket to meet an expense. We've seen the car going out as soon as it's back. Were you in control? Yes, the driver of our client was in, I was in, and of course plus other security agencies and URA officials. So we took it out and brought it back and locked it. So we still have the key. And then the number plates were covered. What happened? We'll say the car is still safe as far as we know and can manage that. We have locked it, but you see, a car is open in many ways. There is the interior, but there is underneath the car. So there are so many things that can be done to a car even when you have locked it. But as far as we are concerned, we have locked and we have the keys.
About the UPDF, well, our concern, that's another big concern, because as far as we are concerned, it is URA that asked for the car, and the reason was simple, that it was undervalued, or they think it was undervalued for tax or underassessed. But to our surprise, the UPDF is actually in control, and SFC is in control. So we hope it is not anything beyond a citizen purchasing a car and paying tax for it. So when are they releasing the report according to the... According to them, in a few hours from now, by close of business today, they should be releasing the report. Because remember, the case is still in court. We have not withdrawn the case. We hope that if everything is sorted amicably, then we can withdraw the case. If not, the case is still ongoing. Council, what should we expect from that report? What we expect from the report is, in my opinion, that the car is armored. I expect a report that the car is armored. I also expect a report that probably they need some little more pennies on the tax that we paid, and we shall deal with the report as and when it comes. Council mu Luganda ki kyetusuubira mu report? Kyensuubira nti bagenda kuleeta report nti emmotoka eri armored, nti oba eriko ebiziyiza obulumbaganyi obw'ebisi, olw'ensonga nti ne bw'oba gwe n'ogitunulira naye mu mateeka ate gwe kyolabye kiyinza obutaba kyekyo. Naye nsuubira reporting egamba nti emmotoka eri armored, n'ekyokuyisuubira reporting egamba nti baagalayo ku kasente akalala akatonotono. Awatali ekyo simanyi kyaki nkiza kusuubira. Ekisooka bukyanga tuleeta mmotoka eno, ffe tubadde tumanyi nti URA ayagala emmotoka, era ne mu kkooti URA gye twawaabira, naye ate gye bugenda bweyoleka emmotoka ate abaginamu interest baleka bangi, kubanga n'ebitongole ebikuumaddembe bibaddewo, era n'okugifulumya obufulumya ogenda ogipima, kubanga URA tebadde na mizaani munda, era tufulumye n'abasirikale, tufulumye n'abakuumaddembe. Kirabika oba oliawo nabo baagala kakasa nti emmotoka eri armored oba teri, na butya bw'esasudde musolo. Naye nga ffe tubadde tusuubira nti URA yokka yeekola ki, yegenda okulaba emmotoka. Bwe kiba nti kiyingidde mu magye nga tuli mu ntandikwa kya URA, nomulaba kigendawo? Ekisooka ffe amagye tetugatya, kubanga tumanyi nti galina obuvunaanyizibwa okutukuuma n'okakasa nti ensalosalo za Uganda ziri bulungi. N'ebitongole ebikuumaddembe ebirala byonna tetubiinaako musango, era bwe biba birina kye bikola nga kiri mu mateeka tekikinaako buzibu bwonna. Naye ezimu ku nsonga ze twayoleka kkooti kwe kuba nti ebyuma eb'entambula ya Kyagulanyi zenga etaataaganyizibwa okuli emmotoka z'endala, kubanga si emmotoka emu yokka eri mu mikono gya gavumenti. Tukimanyi nti Tundra eri Arua ku CBS, emmotoka endala nyingi zikyali mu mikono gya gavumenti, era tusaba nti URA yalikozeseddwa, era tusuubira nti bwemala otuwa ripooti wabaawo ssente nezisasulwa emmotoka yalibadde eteeru. Council ki kye babadde bakweka? Cause last time twajja bannamawulire ne tuyingira, leero tulabe nga batuganye munda eyo babadde bakwekayo ki ekitagala? Ensonga y'okuganda bannamawulire sigitegedde, nange nkitegeredde wano, naye nze ndowooza nakyo si kya bugunjufu nakukweka, kubanga emmotoka eno nnyini yamanyiddwa, era nnyini yo yajanjula eri public, era entambula yayo si yakukukuta. Simanyi ku lwaki tebaagadde bamawulire babeeremu, naye nga nze ndaba nti tekiba kya bugunjufu okujjako ng'olina ekirala ky'oba okweka. Singa ennaku temusuubira okubawa lipooti ennaku ziyitamu, ekitaba kyaleerera oba muzaako kubanga twaba amagye gabiyingiddemu. Nga bwe ngambye nti omusango gukyali mu kkooti, era ebimu ku bintu byemulugunya mu kkooti kwe kuba nti tusuubira nti bano abantu bayinza okwagala okutwala emmotoka mu linnya ly'okugereka omusolo ne bagisigaza. So tujja kuba tuddayo mu kkooti okuwa ripooti okuva olwaleero singa ripooti eba tefulumye leero.